bwetogera kati nga mwami Osete Bwabulwa ali mu kutya, ali mu kubukabuka, ali mu kunoonya ki kyayinza kuzzaako, anti okutya kw'akalulu k'omwaka 2026 kwagezezaako okukwata ku bannayuganda mukulu Donald Trump amaze okuba nga amusindikira obubaka obumulabira. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, His Excellency the President of Uganda, ku lwa bannayuganda n'eggwanga lyaffe twongera obajjukiza n'obategeeza nti byabadde abala byabadde asuubira byonna bimaze okuba nga biggalawo, era tubasuubiza nti omukulembeze waffe omulungi, omukulembeze waffe ow'abantu, omukulembeze waffe atunudde okulaba nga Uganda eno ekyuka, agenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba nga Uganda eno etambula era ng'ebaako kyegattibwako okugenda mu maaso. Naye twongera obbategeeza n'obajjukiza nti ko akamwami Bwabulwa kabadde abala, kabadde apanga, kabadde alimbalimba bannayuganda emyaka gyonna, alabika nga ensonga ate ekyuseemu. Era twongera oggumya buli muntu yonna gy'ali akimanye nti kino kye tulimu si kyange ng'omuntu, si kikyo ng'omuntu, wabula kyaffe ffenna bannayuganda, naddala abayaayaana okulaba nga twenunula, okulaba nga tulina ettaffaali lye twegattako ku ggwanga lino lisobola okukyuka, lisobola otambula nga ligenda mu maaso. Tukkiririza mu nkyukakyuka n'eggwanga eritambula, era tusuubira tujja kuba ab'enjawulo n'eggwanga lyaffe lijja ttambula nga lyanjawulo. So tweyongera okulwana, tweyongera okulaganira wamu, tweyongera okutambulira wamu. Bingi bye tulowooza nti tebituuke bijja kutuuka, era bingi bijja kukola value ku ggwanga lyaffe, era bingi bijja kyusa embeera. One Uganda, one people. Wake up Ugandans. On Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yatuggulirawo amakubo gonna. Kakati mwe Museveni ali mu ku lugendo lw'olusembayo, temuva ku mulamwa, temubuzaabuzibwa, temwegatta mu diversion ez'enjawulo, kuba katumanyi ye tekiniki eriwo yakola diversion kubuzaabuza abantu, kubajja ku mulamwa, kuba malamu maanyi, naye ffe kye twemalamu maanyi tube n'ekyo ekituufu kye twagala ate tukirwanirire, tulabe nga tutambula era nga tununula eggwanga lyaffe. Tusuubira nti n'eggwanga lyaffe nga bannayuganda abaayana okulaba nti tulina ekyenjawulo kye twekolamu ng'abantu twongere ku ggwanga lyaffe, era tusuubira nti eggwanga lijja kuba ddungi. Tuyimuke tukolaganire wamu, tutereeze eggwanga, tutereeze buli kimu ekyaffe, tulabe nga buli kimu kitambula era nga eggwanga lyaffe liba ery'enjawulo. Wake up Uganda, let us fight together to win this country. Ya Bungereza okudde Bungereza n'okufuluma Bungereza tokozesa ya Uganda, bw'oba oli Canada as well, bw'oba oli mu America bw'otyo, please nkutegeeza abantu bangi baddiziddwayo mu nsi zaabwe. Kankusomere kano ka message okategeere. To all you US Uganda dual citizenship, please note, FYI, please read the US passport holders. An Ivorian woman was caught and denied entry to the United States because she left the country without a visa, using a Ivorian passport to enter Cote d'Ivoire, and then attempted to return to the USA with the American passport. Apparently, the migration officer asked her how she entered Cote d'Ivoire, and then she replied that she used an Ivorian passport. The officer confiscated her US passport, telling her that she did not need it if she was using her Ivorian passport. Legally, the officer was right. The US law states if you are a US citizen with multiple passports, you must use your American passport to enter and exit the United States. Previously, many Africans ignored the rule, but under the Trump administration, which has strict migration policies targeting even legal migrants from Black South Americans and Asian background, the migration officers are enforcing the law more strictly. The migration landscape has changed significantly, and previously overlooked practice are now being strictly punished. Please warn everyone you know who engages in practice to avoid troubles.
awo nawo nvuddewo saagala kulwawo kati katugende ku information eyatulese entuufu awo tuyise obuyisa kansubira ti president atuuse ne bannabe office mwenna mutuuse mulye bulungi nnyo Museveni yayise ba MP ba NRM bonna okubasinkana naye ekyabayisizza yabayise okwogera ku nkola ey'okusalawo kwa kooti kwe yasazeewo ku nkola ey'ekitujju eya court martial mwevunaandya bannayuganda abatali basirikale nga ekigendera ekiri mu kino kwe kuba nti baagala kumanya ki bo kye bategeera era bafune okusalawo ke bagenda okukola mu ngeri gye bagenda okukolamu emivuyo gyabwe nga beeyambisa paliamenti era nga beeyambisa obuwaayiro bagenda okuba nti baagala kuteeka mu constitution bo bafune kye baagala gye bujja katono mujjukire Yoseri atidde akalulu kano jjukira abadde Musogero n'ateeka ensimbi empya n'enkane n'ate president bw'agenzeeyo awattu akutta olweyo n'ayera bwezi buli kimu n'akyera kati mwe nanjala bategeeza nti court martial mu mateeka agafuga eggwanga kubanga Supreme Court ba High Court beesazeewo tewaba kirala kyonna kikolebwa wabula ye Museveni ne banne bakkiriza nti kooti just bakazanyiikirizi abali awo era amateeka ge basoma bo tegabakwatako bakozesa mundu na kifuba yensonga lwaki nti bo bali mu kukola decision ezaabwe zitya Yoseri takola kintu nga talina kigenda kuddako nkiddamu Yoseri takola kintu nga talina kigenda kuddako mwenna badde bagoberera okusalawo kwa kooti eyo Winnie Doti oba Winnie Dolo bwe yabadde akola okusalawo kwe nga walulingi ayina ebintu bingi byayogedde naye mu bintu byayogedde abasinga obuyitibwa babisimbyeko ssira yalesemu kye tuyita loopholes oba ebituli oba obubaka bwe yasindikidde Museveni okubeesingako okuddamu okweyambisa ye kyayagala okukola kye mutamanyi kye ngenda obbategeeza olwaleero mumpulirize bulungi nnyo nze bwebanga kooti yasazeewo Museveni ne mutabani bwe bagamba nti awo basaze ffe tebitukwatako tetugenda ku bintu effe tuli bannamagye baadde balina message basindika yensonga lwaki kiri wakiwonoka tannadda bwekuba kiri wakiwonoka ne mu state house omukubirayo empi Museveni yalonda abantu ba tebasobola kukola ye nga tasazeewo kati mumpulire bulungi mwenna abaagala okulonda abaagala okukola kiwaliwo ekipya kye mutajja kutegera kanki bagamba olwaleero nze ogwegwagulabisa mujjukire ku Sunday liba ngenda kujja ne program ng'erina family gyegenda okuyamba ne bannamwandu nene gikyusizulwa information nga saagala biyitewo nga temutegedde kati njagala bibategere bitegere bulungi nnyo mu kusalawo kuno kooti bwe yamaze okusalawo ng'esalawo okulonda okwo kwabadde ruling eya ejereza bannayuganda bave mu kooti ezo eno yabadde ruling naye nga nali nabibagamba dde bigenda okuva mu yadde ruling wulira bulungi nnyo kaddakiika 3 then bawo information kano kaddakiika 3 Kulembeza gwanga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'akyomera kooti ya kuno ensukkulumu olw'okuvaayo n'ejoronga obuyinza bwa kooti ey'amagye era n'agamba nti bano nno kye baakoze tekyabadde kya bulimu ate nga bo ng'abalwanyi beenyumiriza nnyo mu kooti eno ey'amagye kuba ekoze kinene nnyo bwe kituuka ku nsonga y'okutebeekeza eggwanga lino. Omukulembeze gwanga obubaka bwe abuyikisizza ku kibanja kye ekya X bw'atyo n'alyoka aweereza buli mikutu gyonna era ng'ebigambo bye bibadde ebimu bikaawu n'okukira ku mususa. Nga wayise essaawa busaawa nga kooti ensukkulumu ejunguludde kooti z'ekinnamagye nezigana n'okuddamu okukozesa abantu ba bulijjo era n'ekakasa nti buno bukiiko obulina okukwasiza empisa mu bajasi ba UPDF bokka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni era omuduumizi w'abamukwata mundu ow'oku ntikko akyomedde abalamuzi abasaze omusango guno okudduka ne bayita we bandikomye nga beerabidde nti si be bakulembera eggwanga lino. Museveni atenderezza obukulu bwa kooti ez'ekinnamagye n'agamba nti zizimbye nnyo eggwanga lino era nga nagye buvuddeko agamba kye zijje zitebenkeza ekkalamojja abalamuzi ba bulijjo gye baali baatya n'okutuuka
n'akakasa nti singa tezaali kkooti z'abajaasi osanga bangi singa bafu ekkalamojja. Museveni bw'ati aweze nti bo ng'abalwanyi tebayinza wadde okukirowoozaako okuva ku kkooti zaabwe zino, bw'atyo n'alagira ssaabawolereza wa gavumenti mu bwangu abagennongoosereza mu ssemateeka bakugira abalamuzi ate okuddamu okweyingiza mu nsonga z'ekinnamagye. Pulezidenti awadde ekyokulabirako eky'amawanga g'ebweru kkooti gye zikkiriza obufumbo bw'ebikukujju nga yeebuuza lwaki wano Uganda teba na nkola yaayo ng'omuntu yenna asalawo okwesembereza emmundu mu bukyamu avunaanibwa mu kkooti ey'amagye. Museveni awaanya nnyo abalamuzi okuli Michael Kibita ne Monica Mugenyi olw'okuba mukyayisaako obuntu mu nsala yaabwe ne balekerawo kkooti y'amagye omwagaanya okukola emirimu gyayo. Yagambye Attorney General akole ki addemu yeetegereze kiki bagenda okukola ekiddako. Kati wulira bulungi nnyo mu nsala ya Winyiddolo bye yagambye mulyoke mutegere we mbatwala omayinza information yange njiva ku mungali akatogo. Winyiddolo yagambye bw'ati: anyway, the country is not governed by the judges. It is governed by the people of all of us Ugandans that old enough to vote. Agambye nti eggwanga Uganda terifugibwa balamuzi, lifugibwa bannayuganda bonna abakulu mu myaka era abeesalayo mu kusalawo nga balonda. Ompulya bulungi nnyo. In the matter of the constitution and other legal situations, we govern ourselves by having a referendum or constitutional amendment or amendments of the law by the parliament. Nakugamba nti mu mbeera eyo ng'eya bulijjo ensonga za ssemateeka ne sigeddamuzi bo bennyini beefuga, naye balina okuba nti bakkiriziganya nti wabeerawo okusalawo kwa bannayuganda kwonna, bannayuganda bawa omwagaanya okusalawo nga bayita mu kwerondera okwakalulu ak'ekikungo mu kukyusa oba okuba nga balina kye bateeka mu ssemateeka era nga beeyambisa essetteeserezo lyetuyita paliamenti. Akakawaayiro yakalekeddewo Museveni. Lwaki yakalekeddewo Museveni? Waki yakalekeddewo Museveni? Kati wulira bulungi nnyo. Bwe byamaze okubeerawo, Museveni n'ayita bami ba paliamenti bonna ba NRM. Bw'abalita n'abagamba kye bagenda okukola. Mwe kye mutannategeera kye njagala obbategeeza olwaleero. Constituent President kwali kuno Robert Kyagulanyi Ssentamu Keekaluwa. Mujjukira najja ne bagamba omanyi information esookera ano nti SFC kibinja ky'abatujju era kibadde kikozesa ssente za supplementary eziva mu parliament nga kyo tekiri affiliated ku UPDF, kibiina ky'abatujju kikuma Museveni. Kati Museveni mu kimpukumpuku yayagala SFC badde mbagigatte ku UPDF nga beewala singa abawo akataba ku UPDF esobola okukozesa omukisa okuwamba eggwanga nga SFC tesobola kwerwanako olw'ensonga SFC tesobola kukola ki kwerwanako, oba singa SFC ekozesa amaanyi neewamba eggwanga UPDF esobola okugenda against SFC ne beekuba nga kubanga SFC ewambye eggwanga ekozesebwa Museveni bamuhoozi, UPDF yeruwo ku lw'abantu basobola okufuna obutakkaanya ate SFC nekafiramu ne Museveni. Kati Museveni n'asalawo bakole amendment badire SFC bagiteeka mu UPDF babenga bali ekintu ekikimu. Mujjukira bulungi ne bagezaako kitale parliament songa ne kigaana. Kati kiki ekibagenda okukola? Wuliriza bulungi nnyo wano. Museveni apulaninga akimanyi bulungi nnyo. Report gye nabagamba gye yafuna mu November ne December bamugamba muzeeyi tosobola kuwangula kalulu kajja ne bw'okola otya. Tukoze visibility study ku ground toyina wogenda kujja kalulu ate naye akimanyi. Kyobona nti esaagiro ali mu campaign ez'amangu bagenda otuukire mu kalulu either ng'amaze okukola byayagala oba nga takyasobola kutambula nga kino kyeyatambula kyagenda okukozesa. Kati kyagenda okukola kyekiriwa wano mu nsalawo ya Winyiddolo yaleseewo akadinisa. Temwategedde akadinisa aleseewo kaaki kaakano wano. Museveni bw'ayita bami ba parliament ba NRM bagenda bonna bagamba nti momenti
mukimanyi tetulina ground work mwenna ne gavumenti bwe tugenda mu kalulu bagenda tukuba ekyo mukimanyi bulungi nnyo nti ye ne tusobola okuteekamu ekijinji ne tusigala awo ngenda tusobola okuteekamu ekijinji nga tuyita mu mateeka ne tusigala ekijinji kyekiruwa oluvannyuma lwa kooti ensukulumu okusala nti kooti masho ekola bumenyi bw'amateeka okulivunaana abantu abo Museveni agamba nti agenda kukola ekisoboka kyekiruwa wano Museveni agenda yayise NRM caucus bambe parliament n'abayita n'abagamba kibagenda okukola kyekiruwa kyekino agenda kuddira bambe parliament bano abasindike mu parliament batandikire babereko article gye batriggerlinga baleta amendment eyo bagenda okuleta mu parliament NRM egenda gisupportinga wepo n'enkwezenge ziri mu opposition ng'egamba etya ng'egamba olw'okuba nti kooti yasazeewo nti kooti masho eriwo mu bumenyi bw'amateeka ate nga UPDF ng'ejje liriwo mu mateeka kati kye twagala okukola kino kyekiruwa nti twagala tuleete amendment mu parliament bwe tuleeta amendment mu parliament kennyini ekkirize babe ba parliament badebatinge ku act eyo oba amendment bill bagidebatingeko oluvannyuma bwe bakkiriziganya bonna nti bill eyo eteekebwa mu nkola kubanga balina okutriggerlinga ssemateeka mukwatamu batya bwe batriggerlinga ssemateeka mukwatamu kiba kigenda kuwa olukusa Museveni ne banne okulemezaawo kooti masho ng'eri mateeka ng'abantu bagisaliddewo bo nga basazeewo ng'abantu nga baba bulijjo kyekiriwa kati banaleeta ekintu ekyo mu parliament NRM egenda kisupportinga kati yo NRM ng'eyita mu speaker bagambe nti Museveni bamuwadde time emala alonde akakiiko aka Constitutional Review Commission akagenda otunula mu nsonga emu article gye baagala okukola oba bill gye baagala okukola akakiiko ako kati Museveni olw'okuba nti ye mbuye fountain of honor alonda akakiiko ako aka Constitutional Review Commission bw'amala okalonda bakasindike mu parliament bakavetinge then parliament emale ewandiikire electoral commission egitegeeze nti fountain of honor yalonze Constitutional Review Commission tubagisindikidde Constitutional Review Commission SC egitunde mu balagisunulamu SC eteeke mu nkola okusaba kwa Constitutional Review Commission bagikirize etandika okukola ogenda okunoonyereza kati okunoonyereza okwo kiba kitegeeza nti Museveni afunye chance ey'okuteekawo referendum ey'okubuuza ku bannayuganda oba kooti masho mu mateeka esigalewo oba eveewo naye nga bayise mu parliament kati automatically singa electoral commission ekkiriza akakiiko kano ne kabeerawo n'ekasindika ogenda okukola okunoonyereza kiba kitegeeza nti bagenda kusindika parliament yonna bagiwe ne ssente baddeyo ku byalo mu constituencies batandika okubuuza ku bantu ku kalulu ak'ekikungu kitegeeza ki nti bakkiririza referendum wonna with immediate effect akalulu ka 2026 kaba mane ya ne emye kali positive the moment electoral commission ekkiriza Museveni byabasazeewo ne parliament akalulu ka 2026 kabera pose nga kajiddwawo for more 2 years kitegeeza 2026 bagizinzeeko nga Museveni asigala mu office ne parliament ena ababbi bonna nga basigala emyaka emirala egi kye bali mu kubala essaawa zino mwe temwakitegedde mubeerawo nga mulaba baddeko ebiwigi by'endiga
basoma abantu balekawo buwaayiro okutegeeza Museveni nti osobola okuyita mukana akadinisa bino byonna bye badde ayomba n'okubavuma eyo yonna firimu zabadde firimu zabadde firimu bamubulekeddewo akadinisa wagenda okukolera gye bujjako katono mugenda kulya ekintu kino kyembaga mujja kukazi olunaku z'omwezi ziri 10 eziri 5 mugenda kiwulira kyembagambye nga kize bwe kijja temwewuunya nze mbagambye bwe muli ati bagenda teekawo referendum ku bintu bibadde mu constitutional mu high court ne court martial nga bitadde mu parliament babidiscussingako nti bataddewo bagenda teekawo constitutional review commission nti bakontaktinze EC electoral commission ekkiriza bagenda teekawo referendum kitegeeza kubanga okukyusa etteeka oba okugjawo ekintu balina kukwata mu constitution nga beebuuza ku bannayuganda okubayita okwebuuza ku bannayuganda okusalawo ku nsonga ezo kati ensonga ezo zikubeebuuza ku bannayina okuteekawo okulonda kitwala emyaka ebiri ekyo kyekiriwo kati mukitegedde bulungi kati ndoza mutegedde bulungi nnyo kati mu nsonga eyo nga bamaze okukkiriziganya n'ekintu kino ekyabayaaye mbagambye parliament buli kimu kibanyonyodde bulungi parliament bagenda kikola bwe bamala ekyo already Museveni yabadde mu parliament n'asaba 1.9 trillion Ugandan shillings yasabye 1.9 Ugandan trillion shillings mwe bagambire ati motoka sente zigenda kugula motoka za president zino zikaddiye convoy n'ebintu ebirala no sente zino tezabadde zagula motoka sente zino za kikanzi bamenyere sente zino za planning okuwa bambe ba parliament okumuyisizawo byayagala mu referendum sente zino kuliko eza M23 mupula bulungi nnyo sente zino 1.9 trillion shillings kuliko ezokumuyamba okuteeka referendum bino byagenda okuleba MP kuliko omutemwa ogwa M23 okugisupportinga mu buli kimu kyegenda okukola n'ebintu ebirala byonna nga tezigenda ku motoka zino sente parliament yennyini in the disguise yaziyisiza sente zino zayise 1.9 trillion Ugandan shillings mu supplementary baziyisiza temwategedde lwaki zayise kati zigenda kukola ebintu bino kati bwe bamala okukola ekintu kino waliwo ekira kye mutagenda